Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekintu ekigenda okussa simple, ekigenda okunkubya emiggo, ekigenda okunsibya lujja kuba lugambo. Nzize Dubawa, tambuza video. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda e Kakumiro, namungi w'omuntu okuva ebule n'ebweya ne yeeyiwa okumwaniriza, omukyala Nabanjja yafunamu embeera. Gamba nti Nabanjja yafunamu embeera. Bampita simple, tambuza video. Nga twakawulira amawulire ga Anita Among okutya kompitita we owa National Unity Platform ebukedya n'amulemesa okwesimbawo. Nga twakawulira amawulire ga Kabanda okuzanya firimu gye yazanye ne bamaliriza nga owa NUP tebamunominatinze bassebo ne banjabo. Gano twabadde tetugamanyi. Ate ye kya Nabanjja kyasusse. Nabanjja yavudde mu kuswala kati aswaza buswaza. Subhanallah. Tambuza video etuka kuli muna Uganda awangalira e Kakumiro. Nabanjja yatoye order omukyala NUP gwe yateekawo okumuvuganya ku kifo ky'omubaka tebamukkiriza omunominatinga. Era omukyala oyo yagenza ku ECJ omunominatinga e Kakumiro, baamuganya omunominatinga lwabadde lutalo. Njagala nkulaga ekyabaddeyo nga bw'otambuza video. Givuge etuke ku buli muna Uganda. Abantu balina omumanya what is happening in Uganda. Kikino ekyabadde Kakumiro. Cannot settle. The papers were there. You are taken to a place that we do not know. The law I is cannot clear. settle. When you get nominated, you're supposed to leave here your 2 copies of If the he had nomination nominated copies. me, I Now would that have she's not left the nominated, papers. Let him we do bring not my see the papers and reason leave his or the office. instance why these people should retain our papers for what? Now that we see that these people are acting under instructions, which instructions are abnormal? The returning officer stamped on all these papers. After stamping on them, then he says that you don't qualify to get nominated. What was he doing? We cannot allow this. We are not leaving this place unless these papers are produced to us. Then we want a formal communication from the EC to say that she has not been nominated. Then they give us the reason. We do not want this informal communication. Yes, we want let them write. Let them write that Kohiro has not been nominated because of ABCD. Because it's he himself that advised us to produce a document referred to as a deed poll in the legal term, which we produced. So after producing it, he's telling us of the Gazette. She's a lawyer, I'm a lawyer, we know what he's talking about, but then the process is ongoing. So for us, what we are seeing, the returning officer is acting under instructions, which instructions we know where they're coming from. Because even that very person in the morning sent us a message that Kakumiro is not for NUP, we should advise Ellen to come as an independent. But this is all right. The Constitution stipulates it very well. We are under multi-party system of dispensation. Being NUP is not a crime. We are actually obliged to be NUP or any other party. They nominated me. I participated Under the same names. in elections. I was the third. Yes? The same person. I had not added on my qualification. All I added there a postgraduate diploma in law. But the rest of the papers I presented today. Already there is a precedent that EC nominated the same person. And this time, now they're failing it. Nabanjja takyalaba essaawa zino tuwogerera bimutabudde. Bakozesezza kibuli okunookinga out omukyalo oyo. Omukyalo oyo mu kalulu akaggwa bassebo ne bannyabo, omukyalo oyo yeesimbawo. Era yamaliriza mu kyakusatu as an independent. Abasajja baaganya omunominatinga ne baekweka ne bagaana n'okumuwa ensonga lwaki tebamunominatinze. Wabula baamusindikidde wa poliisi yabaamugamba nti tetugenda kunominatinga. Naye Nabanjja. All right. Kwata peni.
okwate n'olupapula nkubulire lwaki Nabanjja Anita Among n'abasigadde bahakoze buli kaweefube okulemesa abantu bano banominatinga. Mu kalulu akaggwa aka 2021 bana abasajja n'abakazi singa baali bamanyi nti Kyagulanyi w'amaanyi because mu kusooka baamunyooma amaanyi ge baagamanya nga amaze knocking out abanene era bandikoze kyekimu. Bana abasajja n'abakazi tebali ready kukkiriza kubeera humiliated nga we baakola Sekandi, we baakola Jesse Muyingo, we baakola Amelia Kyambadde, we baakola Bakiwanda, because NUP are knocking out ba minister ab'amaanyi ebikonge eby'amaanyi mu NRM mu parliament. Kati bano balaba nti this time round ate amaanyi amaanyi mangi. The only way gye basobola okukola ekyo is kunokinga abantu bano butaba mu campaign. Era nkugamba ebigambo bino buli mubaka yeesimbyewo okukadya NUP beera mwegendereza nnyo because they can even kill. Basobola n'okutta because kye batayagala bakulonde. Kuba tubeera mu campaign right now gwe noofa oba okavuddemu akaluli abagenda lya kaweweevu. Essaawa zino Asiyo ow'Ebukedya eyabadde avuganya Among tannaba nalabikako yawambibwa. Even a day before the nomination amagye gagende waabwe ne gawamba bazadde be nga bamugamba mumugambe tageza ne yeesimbawo. Ewa Kabanda ate ye yazanye firimu ey'ekisiru owa NUP mbuwe yagenda osasula ssente mu URA bamuwa receipt naye nga receipt eriko receipt number eri mmanya ga Kabanda ye bamukutte ne bamusibako ogwa fojale. Tetumanyi oba yakibaddemu oba teyakibaddemu naye Katemba naye yazanyiddwa naye nga tumulaba. Kati bana abantu nabo bakimanyi nti Kyagulanyi ne NUP b'amaanyi buli muntu gwe bateekako amafuta agenda knocking out. Nabanjja ku bigambo bye yayogedde n'alaga abantu nti Bobi Wine wajja temumwaniriza abantu ne bajja ne bamwaniriza. That was a clear message nti bano abantu bagenda kukola kyekimu mu kalulu. Nabanjja afugidde ebbanga ddene Kakumiro. Nabanjja atulugunyizza abantu e Kakumiro. Bangi nnyo ava ne bagamba n'amataka gaba gatwala ku mpaka abagula ku mpaka. I have that information. So yagenza olaba nga wenzikiriza ono nanneesimbako abantu bayinza okukozesa eno chance okuneesasuza bye bankoze. Nagambye nti gwandaba NRM ina akabadi n'enkolobeke ya tteze buli wantu basuubira nti basobola wangulawo baataddewo owa independent naye nga wa NRM. Abantu b'e Butambala nina abantu b'e Butambala emenda babasiru ababuukabuuka tebamanyi kabadi ke babateze. Waliwo ekikazi ekyo bakita Simanya Kiridya Mirembe. Ekikazi ekyo kyali mu parliament. Aisha Kabanda yakijja mu parliament naye kyali okukadya NRM. This time round batudde tebakiwadde kadi abatekawo NRM kyo ne kijja independent naye nga kya NRM. Resources zakozesa mu kalulu za NRM, abayimbi bakozesa ba NRM, buli kimu kyakozesa kya NRM. Naye ebikazi ebimu ebisiru eby'Ebutambala ebitategeera bye baania mu bwongo tebikirawa osanga biwuduma n'embona y'emitwe ne tebamanyi. That woman Mirembe we yali mu parliament yakola ki? Okujjako story gye twawulira nga ali mu kwegadanga bwegadansi. She did nothing. Typically nothing. So abantu bonna abeesimbyewo okukadya NUP nga tebali wano because wano mu Kampala baatiddemu. Muwadanku nyingi yagambye nti emmoloka zabadde zimugoberera the whole day. Nalukoola teyasula waka yamanya era bugendo kya kumakya nga drone na patrol ziparkings Nalukoola. Nga the issue was kumulemesa genda kumunominatinga naye nga ani yesimbye ku Nalukoola muwala wa vice wa NRM. Abasajja obalaba kutambula nti basiraamu ne balina ebikolobero bye bakoze eggwanga. Musafini n'amaanyi ne mama wange onansesa nze bulwenda Nabanjja kyesooka okukulaba kuseka busesi naye nevertheless
abantu abamu obutabateekako nakyo kituyambako. Nagaye buli kintu NRM kyekola kiyamba NUP. Abantu bali mu compilinga busungu, bali mu compilinga busungu nti mubbye waliwo babba ku bwa chairman, ku bwa kansala, babbe ku bwa MP. Kati kigweramu wa ku luyo olunaku ennaku z'omwezi nga 15 gwekera bukezi ku makya abadde alina obusungu, bakubbako ettaka, batta omwana wo, abaana bo tebasoma, tebakusasula musaala, gwetereka busungu. Kwolwo lunaku ennaku z'omwezi nga 15 genda bugenzi mu kabokisi, naye mulina okwegendereza this time round. Bw'otuuka mu kabokisi ewali umbrella woba otiikinga, tiiki emu yokka terina sukka kabokisi. Toteekamu tiiki 2 nti zeyanyo Bobi Wine, no. Woteekamu 2 oba oyo noonya akalulu. Gwe teekamu tiiki emu, tiiki eyo erina kubeera mu kabokisi wakati. Ne woteekamu katiiki akatono bwe kati kimala. Gwe teeka mu kabokisi, olumala olonda, tuula butuuzi wali eri mu kati, bakabale bakalangire nti Bobi Wine polling station ya wano afunye webuti. Gwetandika jubilation nga budda mu kibuga ng'omukulembeze bwe yagambye. Bambita simple, tambuza video eno.